Kakati mwana mulezi gwe mulaba oyo mu katambi ayambadde t-shirt eya white bamutumye ku dduuka bazadde be ndowooza maama we yamutumye ku dduuka. Maama we ssente z'amuwadde aguzeeko ebintu kati ku ssente zino ezifisseewo Ssebo Lodi asazeewo ayiteko keno mu bamalaaya banneekolera jange Ssebo ne yeeguleyoko ku kikazi anyumirwemukko. Mwana muto ali myaka ndowooza nga 14 15 ssente ze bamuwadde okugula ebintu ku dduuka afisizzaako ndowooza balansi nga 14,000 kati ate waayita wennyininyini waliwo bano abakazi abeetunda bamalaaya nagamba naye kati lwaki nange sigenda nenkola ki nange neneekola ki nange nempagira ku bakazi bano. Omukulu n'asalawo akyamekokko bamalaaya we beetundira munnange agenda awagire ku ki awagire ku mirimu gyabwe awagire ku maduuka gaabwe. Kakati waatuuseeyo okubawa ku ssente wabaddewo omukazi omukulu ow'olugezigezi kuba kati bano bamalaaya balabo badde bakkirizza bamuwe babadde bakkirizza okumuguza mwana muto babadde bano bamalaaya abalala nga bakkirizza okumuguza kubanga bo baagala ssente agenda kutuuka eri bamulimbelimbe cucucucucucu nga yamalirizza dda nga ssente batwala. Kati wabaddewo omukazi awo omukulukulu ow'olugezigezi si yagudde mu pulani z'omukulu si yamugwiridde mu minyumiro gye. Omukazi amugambye gwe ssebo egyo emyaka egigyo obadde ozze ng'ozze kugula ki kati ye akugamba eki mbadde nzize kugula mukazi mbadde nzize kugula malaaya senkagala asirise kubanga omukazi abadde azze abadde amumanyi nga ne gy'abeera amanyiiyo. Namugamba toli mwana muto ng'omwana omuto emyaka egyo otandika otya okugula bamalaaya egyo emyaka otandika otya okugula abakazi. Lodi ng'ali ati asirise tanyega. Omukyala amugambye ngenda kujja ŋŋambe maama wo nti obadde ogula abakazi adduse emisinde afobotose saketi nga n'essasi terimukwata tatunudde na mabega agambe bannange kino ekikazi bannange oba kifaddi kinemesezza okugula ate kiwoza kigenda kugamba maama nega tutunulira emyaka egigula malaaya mazima ddala gwe tunulira egyo emyaka Ssebo naye agende essebiri bamweyambulire. Myaka 15 akulaga ayagala kufuuka veteraani. Myaka 15 akulaga ayagala kufuuka veteraani mbu naye agula abakazi. Bamutumye ku dduuka balansi ayagala kumugula mu bakazi. Kati abadde agenda kutuuka ewa mama amugambe nti balansi agudde oba. Video yiyo gimpereka like etamutuke ku buli muntu. Ate singa amanyi mama ono ali mubuulidde. Okwese nakula asooka. N'ajjako n'akula n'akakolomojo kakakolomojo ke kabisi. Nze mbagambe wano nkulaba. Wewe bakubye sente. Saizi eyo gula malaaya. Singa amanyi mama ono ali mubuulidde. Kakati mmwe mwenna abakomawo okuva ebweru okuva ku kyeyo bakadaama mwenna n'abantu abalala CEO Michael Airport Pickup weri okuba nti ate kutambuza mujje ku miwendo egisingira ddala okubeera wansi. Nakugamba nti nze sigenda kukkiriza abantu kubaseera. Mujje akasente k'olina tujja katetenkanya tulabe nti ate otambula. Ene emmotoka yammwe nagiteekerawo mmwe abamu ku mmwe mujja nga temulinamu kasente bulungi ate nga tuyagala kutambulira mu bino bibaasi by'olukale. So jangu tujja kutambula ojja kuvugibwa otuusibwe ewaka ewammwe ku miwendo egitali gya waggulu akabeeyi akasaamusaamu akalinga kali user friendly. Nammwe abali wano mu town service oyina mbaga oyina ki osobola okuba nti ate onkoonako ne tuba nti ate tukutambuza oba kitegedde ekintu ekyo. So namba yange y'essimu eyo gy'olabawo ku screen yo ne ku WhatsApp kweri gikooneko. Nawe alina ebintu ng'oyagala okubikuderivalinga ewano nawali osobola okuba nti ate onteekako kwalo ebintu bye nembikuvugira nembikunonera either ku airport nembikuvugira nembitwala gy'oyagala bigende ate nga bitambudde bulungi oba okitegedde ekintu ekyo. So fe obwesigwa kwe tutambulira. Nze kennyini kamwa kwogera nze mbyevugira era nze mbyenonera era mwenna nze mbevugira. So n'olwekyo munkooneko tusobola okuba tutambulira ddala wamu. Kakati nga neeyongeddeyo
omulembe guno eno gwe tulimu bintu bingi nnyo ebyewuunyisa. Kale kino tekikyali nnyo kyamakulu kubanga omwana omuto okeera ku makya n'agamba nti ye agenze gula malaaya, agenze gula mukazi, tekikyewuunyisa era tekikyakola mawulire. Omwana omuto omuvubuka okeera ku makya n'agamba mbu simanya agenze kugula mukazi, agenze kugula malaaya, tekikyewuunyisa. Lwaki tekikyewuunyisa? Bafuuka bangi nabo bayitirivu. Abaana mu society mwe bazannyira n'abakazi we batujje bakolera emirimu gyabwe. Kati kankuwa ekyokulabirako. Obeera edda abakazi banene beekwekanga era ng'okubalaba obasanga mu butawuni eyo gy'obasanga mu bubalabaala eyo mu bukolido. Naye kati essaawa zino we byatuuka buli wamu bazimbawo bulojezi ne bukotegeezi bwe butyo, buguest house babuzimbye buli wamu, nti abaana batambula ekiro basanga abakyala ate ne bano abakyala bennyini bamalaaya tebeewummuza. Mukimanyi nti bano bamalaaya bennyini be basika bano abaana. Omuntu asobola okuba ng'ayitawo abakazi abo banga bamalaaya bayimiridde awo n'asika omwana mbu jangu tulabe. Kati n'abaana abaana bafuna attention n'okusikirizibwa ku bikolwa ebyo bwe bityo. Oba okitegeera, bafuna attention n'okusikirizibwa ku bikolwa ebyo bwe bityo. Ogenda okulaba ng'omwana talina ngeri yonna gy'ayinza kuresistingamu, kitandika okumuyingira mu ki? Kitandika okumuyingira mu bwongo. Naye nja kujja ogenda naye lujja kukya lumu nfune ssente zange ŋŋende yokkeeyo ndabe. Atandika okukiteeka mu ki? Atandika okukiteeka mu nkola, atandika okukirowoozaako. Ekyali tekiriiwo. Okusikirizibwa akujjawa? Okusikirizibwa akujja mu bano bamalaaya bennyini abakazi. Abaana bo bayitawo ne babayita ne babasiiya bennyini bamalaaya bebasiiya abaana bano bennyini. Mulimu abaana ababatya n'amusiiya oba n'amuyita omwana n'adduka emisinde. Naye ekyo ekintu gye kikoma okugenda nga kyetooloola cycle. Leero najja n'omukola kye kimu n'enkya agijja tuuka ekisana abe nga takyadduka ng'ayimirirawo buyimirizi. Olumu agambe naye lumu yadde mbita naye lumu ndifuna ssente zange ŋŋendeyo ndabe. Kiba kitya? Kati ye ngoma naye atandika okweteeka mu bajeti y'ekyo ekintu. Kyekyo lwaki nti abaana abavubuka abato emyaka egyo 15, 16, 14, abaana abalenzi bettanidde nnyo okwagala okugula bamalaaya ate nga baana bato. Ate okumanya bano bamalaaya bantu bazibu nnyo. Tasobola kera kumanya nagamba nti awo omwana ono kamugobe. Abo bamalaaya ssebo baguliza ddala abaana, babaguliza ddala ebitundu by'ekyama. Obuuza omwana omuto, kati kankubuulira essaawa zino kizibu nnyo okusanga omwana omuto myaka 15 nga tagulanga ku malaaya. Kizibu. Era ogenda okumubuuza nagamba yisya eyo twayitayo dda. N'alyoka akunyumiza experience na buli kimu kyayiseemu kye baamuyisaamu ne bye baamulaga. N'alyoka gaba banange nze banange kino kyakola bwe kiti nekikola bwe kiti nekigira bwe kiti. Kwegamba ng'ebintu byokka byanyumya omwana. Ettaka ttono ng'experience gy'alina. Kati oyo mumulaba oyo Lodi ayambadde white si gwe gusoose. Abadde akomyewo omulundi mulala kuwagira si gwe gusoose. Bamutumye ku dduuka kiro. Wennyini waayita we wali eyo banneekolera gyange abo. Ku ssente ezisigaddewo balance kwabadde ayagala okugulako. Ssente zibamuwadde ez'okudduuka balance kwabadde ayagala okugulako bano banneekolera gyange. Kati ate ono omukazi omukulu yamuyingiridde. Naye ate si gwe gusoose. Ono yagula dda. Experience agirina. Ono yagula dda si waakaakati. Yagula dda baabo ono. Tolina nakyo oyinza kumugambayo. Ono yagula dda era abadde akomyewo obukomi kuddamu kwongera kugula. Byonna bino abaana babikola bazadde baabwe tebamanyi. Okimanyi nti osobola okubeera n'omwana mu nnyumba nga golooza ffala talina kyamanyi. Kumbe ng'omwana ate ebintu by'amanyi ne byalaba eyo bisinga ggwe ebibyo oba nga byenkanankana nawe biwali olabye. Ng'osobola n'okuddawo n'omuwakanira. Kumbe ebintu byokka bye yakalaba ng'omwana bintu bingi nnyo biyitirivu
kati nga gwe omuzadde ng'oyinza okudda onagamba wa omwana wange nedda baaba talina kyamanyi talina kyeyali alabye. Kumbe wa ebintu omwana byalabye n'ebyakoze bw'omuteekako kakiipu bwe kati nga birina engeri gye biraga ku TV tubala na kubala. Okitegera ekintu ekyo? Okitegera ekintu ekyo? So kakati abaana bano balabye ebintu bingi nnyo nga nammwe bazadde bammwe nammwe abazadde kale mwali mubirabye naye nga temusobola kukola ki ng'osobola okuddawo n'omuwolereza naye nga muganda wange so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo byebyo ebiri ku sayidi eyo beba abaana bammwe omulembe guno be mubeera nabo ewaka ewammwe beebo okitegeera balaba ebintu bingi kwegamba tosobola nakera ku makya n'ogamba nti kwotandika okumukale osobola omuwolereza ng'omuzadde naye ate my goodness myaka 15 agenda mu katale myaka 15 agenda mu katale ye kennyini ne yeeramuliza ye kennyini ne yeegulira teryamusindiikiriza teryamukase gwe ku ssente z'omuwa z'abaagulako ebintu ku maduuka ate ye zaakozesa okitegeera ye zaakozesa okugendamu ki okugendamu mu katale zaakozesa okugendamu mu katale. Nze nkubuulire ekintu kino abaana ze kati kankubuulire kino emyaka 14 mpaka ku myaka 16 abamyaka 17 ate bo baba senior okuva myaka 10 in fact ni myaka 13 13 osobola omusanga omwana oyo ng'ebintu byanyumya byokka muganda wange nga tosaana kubiteebereza. Nze nkubuulira ozannya n'okuzannya myaka 13 baba baagenda dda mu katale nga baagulaagula dda ogutali gumu egitali ebiri ate balina akakundi kaabwe abamu bagendayo bokka nga tebaagala kubamanya oba okitegeera abamu bagendayo bokka nga tebaagala kubamanya abalala bagendayo mu kakundiiri era buli omu ne yeenyumiza mwana ye ateekera ekyange ate egwe beeyigiriza ebintu bino oba okitegeera babyeyigiriza nno ddala. So n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo beba abaana bammwe okitegeera ekintu ekyo. So CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu subscribing atanaba kuba nti ate otwegattako tusobola okuba tutambulira ddala muggo atanaba kutoyigako na mukapese ka subscribe bw'omala kona mukade akaddawo kajje mu personalize okateke mu nti bwentakayo video gw'osooka okugiraba. So mbaagala nnyo nnyini mwenna Mukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba. Peace and love. Stay blessed.